Nobert Mao oli wa kujjukiza se oli wenkusirikiranga nawe osirika oyina ebiteeka byoli mukola ne bakyalibo ne tukugamba ebyo tetugenda bigendamu. Nobert Mao wenkusirikiranga nawe osirika president yakugambye bwati nzije tweyongereyo n'abagamba Uganda eri ku list ya United States of America kweri bampita Dr. Shama navudde ku level y'aba teacher nemba ku yaba professor ndi Dr. Shama Minister of Foreign Affairs mu government ya Kyagulanyi atulira ddala eri ku body ya United States of America ojja kumbuuza ekikulu kwewaana. Just watch the video kamala okujjukiza Nobert Mao Dennis je tweyongereyo. We are open to dialogue. We are not open for sale. Kitwogera kitwayogera kife tuli open okwogeraganya n'omuntu yenna ku kyokka naye ate Museveni tukimekize clear tenjogera mu lwatu benjogera ne mu kyama kife kitwagala okuteesa naye kiri kimu ovaako otya tukubajjeeke oba tetukubajjeeke yonna Uganda abalike bagende maaso n'ensi yaabwe kubanga ekyo kitugwanira ng'ensi. Ndowooza ensonga eyo gitegedde. We are open to dialogue. Si ku ssente. Ebyo mutiisatiisa mugenda tujjako ssente zammwe muzitwale. Muzitwale. But we are the policies. We are the policies. Museveni oba ayagala jjeeke agaane dialogue nabagamba we tuli kati. Ffe tetukyagambwako. Museveni kiri eriye oba ayagala dialogue tugigendemu oba tayagala tugende mu kalulu nga bwe kali. Nga bwe kali. Kwewujja akalulu okabbe tukulagero. Awole ebituusi bino binyumira. Byali nga byewaga bino byali bya kitalo ng'ensi ebitya. Naye kati biri mu kwefumba. Tubajjako ssente tugenda zitwala. Ani gwe mugenda okuddamu okwasamira. Weba mwagala dialogue. Eri yakutwala Geneva gye twagala eyo. Geneva. So si bino ebyokututiisatiisa iPod ekiyumba kyammwe ekimweterawo gye musalira biddiiru namwe mulooza mbu tugendemu ebyekisiru. Fe tuli serious twagala Uganda. Muganda wange. Ye goli muganda wani. Mwe bafala mmwe. Twagala Uganda. Kye twagala wamma nabagamba Donald Trump ekyamuleeta. Kwe kakasa nti American foreign policy ekola ki? So far katwogere ku contribution yaki? Katwogere ku achievement za Donald Trump. Nga muzina achievement ze basomye. Kuliko n'erimu Museveni ne Kagame mweri naye waliwo ya Museveni yennyini. Waliwo emuje basomye? Yes. Naye waliwo ya Museveni yennyini. Katusoke tulabe ku ya Museveni katono Dennis je tweyongereyo. Now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo. Bas. Zeze ntalo zitwakamaliriza sofa nakugamba ekyaleta Donald Trump kumaliriza kintu kye bayita de-dollarization. Kakati bampita Dr. Shama. My name is Dr. Shama, the next Minister for Foreign Affairs nkuddamu nakugamba nyinza okubanga mu nsi simanyi bintu ne foreign policies nzimanyi. Kiddamu nzimanyi. Kati mwete mwewunya lwaki bya infinite class bye tusoma. Ate bye tusanga eri mu America ate mukitya ate mugira nnyo twabagamba we are first class citizens. We are first class. One, nobody does it like the infinity class. Ati kabanyinge. Agamba go uli anti newana nnyo. Nga nawe okola kyenkola ne oba tokisobola just uliriza buuliriza kwewana kwange owuliriza ate byengendo kugamba tweyongere kubanga obyetaaga goba tobyetaaga ngo just obirabisa nnuguye ojja bigamba bazzukulubo ojja noonya video eno gye bazzukulubo kubanga ffe kye tukola classical videos. Bampita Shama doctor akati muna Uganda nabagamba eno American foreign policy bwete wekola essaawa eno abantu bano babaddenga bagivuddemu okitegera babaddenga bagivaamu wabula India eno ne Pakistan lwaki America eno egirimu nnyo. India egwa mu kintu kye bayita BRICS eno wano India eno is an alternative again for China kubanga kati America ono kyava yeyingiza mu nsonga za India kati yamukubye sanctions ate n'amala n'azimujjako nga India akkiriza okuleka amafuta ga Russia. Kati ono Trump akakodyo kali mu kuzannya ayagala kutabula BRICS eno wamala okugitabula bo aberwanyise bennyini okitegera aberwanyise bennyini jukira mu kulwanagana wakati wa Pakistan ne India. China yali kusaidiani ya Pakistan kati America ne maana egamba nti ategena kukola refinaliza Pakistan oba India teyagala kulikira okugula mafuta ga Russia. India twamaliriza akoze eki amaliriza companies zayo nga zigambi owaye akasajja kakuba na kugamba ona America bamuyita global police
global police nantalemwa naye nekugamba nti wakati wa America ono kubeera nantalemwa ba global police ekintu kyasinga okwetaaga ye Democratic Republic of Congo ne Uganda ezense bbiri kasita amala okuzifuna bwati kasita azifuna ebisigadde bigenda tambula ngwe tugala Uganda is going into capitalism a capitalist policy twetaaga president agenda okukwata abantu bano tugende ku meza nga Tshisekedi we yakikoze win-win situation ejo bayita Ministry of Foreign Affairs so nze minister amwe wendi win-win situation manje tugenda ogifuna mu Uganda nakugambye Uganda is the richest country in the world if statistics baziddamu bupya yuba comparing Uganda ne Congo tulabani asinga obugagga eyo nze ngamba Congo tugisinga okitegera naye Museveni lokubanga mubbi nga n'ebintu yafa abadde nga bitukweka nga bikukusa n'Abachina n'Abarasha nga babibba ebintu bye babadde nga babitukweka okitegera babitukweka naye tumala okujjako kino ki dictator n'ababbi banne bana abafere tugobe tufuutwe n'obulwasho bwona n'Obuchina tugobe mu Uganda tuddemu butya tubale ebintu ebyo tulabe Uganda ne Congo ani asinga then mugenda kulaba kibaita first world country mu East Africa nga bagita Uganda tugenda kwegobaganya ne Congo so munna Uganda nobody mau byaliko fe tuongere kupika protestive vote yoka yegenda okututaasa kino nakugambe protestive vote human rights ne democracy wezegattira gokola events zino zisika international community oba ba capitalist to intervene kyetwetaaga eyo pressure gye mulaba ataddewo n'abayekera ekamba nyumize Museveni yazeemu ngo ni migration nabananga tufugwa abantu abasiru abantu bano basiru bapanze ekintu kye Sudan nakyo kyaganye kibalidde nabagamba wano ku international affairs ku international wano international scene oyo fala ngenda muba kwatya respect bakomuledi mwena abayakyegasemu ekye Sudan kibalidde kati yagambye mbu abalalo bavudde Cameroon ne bave Congo ne bave Rwanda ne bayingira mu Western Uganda the pressure is getting worse bali bakitalo banonge ense batya kati onako wairo bali mu panic mode nepulya n'ekikaze ekimu kino kinalwe isonga kigaba mtu wawe emyaka 5 bajjewo akalulu basoke batereze Uganda then ebyakalulu bideo siru emyaka anaje mtu kalakasenga mwaite mu birowooza akebyo nga mwaite mu birowooza ako wama munna Uganda nkugambe tuli mu kintu kyebaita American foreign policy UK foreign policy oyo Museveni baluwa ya Bungereza bamaze doji mu kwasa je bagame timanyi badi baze kuteesa ku mirembe gye Congo na Sudan mukulu tetuli basiru ebbaluwa baji mukwasiza doyo fala okitegera police zina okuddamu zikole nga bwe zina okukola okitegera America emugamba blood democracy wali kati ne bujja ambassador fuluma ntusabule embwa ne balaga nti ne tubulabisa ne tubulaga nti bukyalina dobozi kakati byazene ne mukalulu kyavuddeyo kankulageko watch this nakugambye byonna mbirina home and away kati we tuli videos zikuba home and away tetugenda kwera mu foreign policy yokka ngenda bawa kasavu kajama mbalage nti ono fala ali ku kisenge mu Uganda twetaaga kusindika watch this Mama yogeire yakoba oba yawandika women to shine Museveni to win aye nenda kubuuza mama women to shine how and when will they shine kubanga nabawonga tukulonda omulundi kule aye akola ya NRM efana noti bayira yetulinga kaluluka kozeki bakazi chobandira kumwogezi ya sose the highest bidder na chitwala lwansonga kubanga ekife buti atyawo omusoga abeera akobye nti be aganye akugambye women to shine Museveni to win how batya era bamugamba nti ISTP yawangula akalulu kashitegeeza nti kano bagenda kamuguza ekifo bakkiriza naye kali akawali balonda his excellence Kyagulanyi babikoyo kujjanga emyaka 5 ne mubasiriwaza tekyaligwe mukyasobola kusiriwaza teri Museveni nobati mau kati kola byonna byokola nga munango okimanyi fe twagala dialogue ekiri okke naye byokutumanyira mutwala mu iPod mukulu tujja kagenda munga bwe kali ate mukyanjagaza ki twegweke enkya for God and my country Uganda
Mama Bukoma Nsimbi ye Shakira Nakato. Mama Kampala Shamimu Malembe. Respect.